Things already better, and the Lord is on the throne. Things already better, things already better, things already better now. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of Jesus Christ. Calvary greetings and shalom. Omusumba Bibi Mark. Yes, omwaka oguwedde twatandikira mu birooto. So omwaka guno era tugenda kusigala nga tutambula mu birooto, mu kuvunula ebirooto, ate n'okubuulira ekigambo, n'okusomesa, n'okuyiga. Oluyimba lugambye lutya? Kama mutukuvu. Oluyimba lugambye lutya? Lord is on the throne, things already better, things already better, things already better now. Hallelujah. Things already better, things already better, things already better. Mambo sawa sawa. Mukama mutukuvu. Hallelujah. Kale. Katusabe. Katonda w'eggulu n'ensi mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu. Tukakkana wansi w'omukono gwe era wansi w'ekitiibwa kyo. Omwoyo omutukuvu tweyanjula tukwaniriza jangu okola obukulu n'ebinene maaso gaffe tulabe ekitangaala kyo n'omusana gwo mu kigambo ky'otuleetedde olwaleero mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu. Njagala okwogera leero ensonga nnya Yesu yeebazibwe. Ensonga nnya oba ebintu bina, 4 things you must do to live a successful life in year 2022. Oba ebintu bina byoteekeddwa okukola okubeera mu bulamu obweyagazi oba obw'obuwanguzi mu mwaka 2022. Hallelujah. Ensonga nnya oba ebintu bina byenjagala oyiga olwaleero. Njagala nkubuulire nti tuwulidde ebintu bingi, muwulidde ebintu bingi ku radio, ku TV n'ebirala nga babagamba omwaka guno eri ensi gugenda kuba mulungi n'omwaka guli ne twali tuyingira omwaka 2021 babagamba bwe batyo okuviira ddala eri ku 2022 babagamba gugenda kuba mulungi, eggwanga tugenda tuuka wano, tugenda kola biki naye mwamaliriza muyingidde mu lockdown 2021 nga babagalidde. So ekitegeeza nti Yesu ayebazibwe. Hallelujah. Ekitegeeza nti buli lunaku olukya tosuubira nti obulamu budde emabega. Kyova olaba walinga tonnalokoka wakuulanga okuula omulundi gumu n'ofuna emitwalo 10 olunaku, naye olwaleero abaliyo akuula naye ne wakuula 10 bamala mukwata mataayo okulutwala. Ekitegeeza ebintu byakyuka buli lukya. Tosuubira nsi kudda mabega, ensi egenda mu maaso. Ekitegeeza nti buli lukya
challenges zeeyongera buli luki okusoomozebwa buli luki ensi etabuka buli luki ebintu byonooneka buli luki bino nabiri bijja. Haleluya, haleluya. So kati gwe kikyolina okukola tolowooza nti ensi egenda kudda emabega wabula ensi egenda kubanga yeeyongera okutambula bweti. Ye lwaki bibaawo? Ensonga eri nti Mukama Katonda ayagala abantu bakyuke bakomewo gyali. Olunsi ate embeera eno n'agireka okubeerawo si kuba nti tagisobola naye ng'ayagala abantu bakyuke badde gyali. Bangi balina ssente beevuga buli kimu baali balowooza obulamu bwe butyo. Haleluya. Naye okuyita mu lockdown ne bye tuyiseemu mulimu abakyuse ne badda eri Mukama nga balaba obugagga tebukyabayamba n'emmotoka zaabwe bazina ne tebakyasobola kusala kuyingira kibuga na kuva disitulikiti kwemu okugenda mu disitulikiti endala. Haleluya. Ekitegeeza nti oluusi bibeerawo Mukama nga ayagala abantu bakomewo gyali, ayagala abantu bakomewo gyali, yensonga lwaki abireka okubaawo. Haleluya. Newankubadde oyinza okuŋŋamba nti musumba sitaani yabireeta, yes, era Mukama amuleka abireete kubanga ayagala abantu bakomewo. Bayibuli etugamba nti abaana ba Katonda baali bazze okukiika ne sitaani n'ajja n'akiika. Sitaani we yajja okukiika Mukama n'amubuuza ovaawa? Sitaani n'ayogera nti nva ku nsi. Haleluya. Timbadde mpita ayita nensa ti Yobu omuddu wange omulabyeko nti ye adde mpita ayita nensanga Yobu biki Mukama n'aleka sitaani okutuusaako Yobu embeera eyo alaba obwesigwa bwa Yobu. Yesu yeebazibwe. So ekitegeeza ne bino okubeerawo Katonda abadde abimanyi era ng'abiraba era yabireka si kubanga tasobola bijjawo naye ensonga ayagala abantu bakomewo gyali. Yensonga lwaki bibeerawo, yensonga kibeerawo kyova olaba naawe we bakomawo gyali Yesu yeebazibwe. Abantu bakomawo gyali abataasa abawonye biryoke biveewo ebyo. Kyova olaba naye wali tonnaba kulokoka. Blessed be the name of Jesus. Wayitanga mu challenges empitirivu, wasulanga okaaba, wasulanga emizimu gikutuga, wasulanga ekyokulya kikula, wasulanga watambula kukeranga kuzunga, wakolanga bino byonna n'okaaba amaziga naye nga teri kuddamu naye wakkiriza Kristo n'otegeera ekyokukola n'otambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Yesu yeebazibwe. N'otambulira mu butukuvu n'obutuukirivu Mukama n'akusanyusa okutuuka ku level uwooli. Haleluya. N'akuwa amagezi kati genda ebweru okole ssente osobole okufuna kino, n'akuwa obufumbo n'akuwa kino n'akutereza kati oli musanyufu. Lwaki? Eri embeera agireka ekubeeko omutegeere era n'okomawo. Kakati nene embeera kitegeeza egenda kubeerawo embeera eya mu ggwanga n'endala ebifaananawo bityo ey'akatuubagiro naye mu kubeerawo anoonya abantu be bakomewo. Kakati abanaategeera ne bakomawo bagenda kubataasa. Haleluya. Ate n'abali ne Mukama Yesu yeebazibwe. N'abo abakkiriza edda abali mu Mukama wanaaba atadde embeera eno ng'agirese okubawo tugeze nga COVID wabaddewo Mukama ababa abakuuma. Abo abantu ababadde mu Kristo n'okunoonya Mukama. Haleluya. Mukama abakuumye balidde tebakaabye. Eriyo abataafuna na ssente za gavumenti ze baagaba naye ng'obulamu bwali bulungi naye nga tebakola naye ate nga COVID yajja tebalina 10 lwe baterese nti balusevinze naye Mukama ng'abaliisiza. Lwaki? Kubanga Mukama akimanyi babe embeera eno agirese asobole okufunirako bali kati bano bo n'abakweka nga boolaba nti abaana ba Isirayiri baali mu Gosheni ye Misiri naye nga Misiri Haleluya. Erimu enzikiza erimu ebikere yajjamu byonna naye mu Gosheni Mukama gye yali abatadde bo yabateekako ekisa kuba baana be era Mukama bw'ati wakula omuyaga nga gusirise abateekako obukuumi n'ekisa kati bali abatannamukkiriza ab'ensi nabo basobole okulaba embeera eyo badduke nga badda eno eri Mukama badduke nga bakomawo eri Mukama. Yesu yeebazibwe. So Mukama ekyo kyayagala wabula tayagala kubonyabonya ayagala bakomewo. Kyova olaba Isirayiri nga bali e Misiri bateeka omusaayi ku nnyumba zaabwe muzikiriza ekirobo yayita bo tebaakubwa kubanga baali mu kubeerawo kwa Mukama. Ekitegeeza nti naawe embeera eno newankubadde egenda kujja eti omwaka 2022 n'embeera endala yonna bulamu gye bweyongera bw'onoonywerera Mukama omuyaga gujja kujja na biki ye agenda kukuumira mu kisa kye. Mukama Katonda agenda kukuuma n'abalala nga we bajja okuyingira be banaalaba nga oli bulungi nga nabo bakkiriza Katondawo nga bajja gy'oli. Haleluya. Ekyokulabirako ekirala tujja kulaba mu First Kings 17 babasika bake kisooka 17 Elijah prophet oba nabbi Eliya amala okwogera eri Akabu Mukama amugjawo. Actually Elijah agamba ng'ekigambo kyange bwe kiri
Mukama amujjawo nga Elijah amaze okubyogera amusindika ga Kerishi amugabirirayo amazzi g'okunywa ne bannamungwana bamuleetera ennyama bamuleetera emmere ey'okulya naye ekyo kyamala mu Isirayiri kyamala mu Samaliya yonna emyaka 3 n'emyezi 6 mu mwaka ogwokusatu mu sura y'okumin'omunaana Mukama n'akomerawo Elijah ekigambo kya Mukama ne kimugamba genda osisinkane Akabu naye Elijah agenda okusisinkana Akabu nga ensi ya Samaliya yonna bajjudde ekyeya ekinene ennyo naye nwakubadde ekyeya kyali kiyitirivu Mukama yakuumira Elijah ku kagga ye teyamukkiriza kulowooza ku kyeya ekyo yamukumira kakagga n'amuwa n'emmere ne bannabbi baabalala abaali bakyaliwo Mukama yabateerayo omusajja gwe baali bayita Obadiya gavana wa Akabu n'akwata bannabbi 100 n'abakweka mu mpuku 5 yabakweka 5 mu mpuku nga Jezebeli anoonya okubata kitegeeza ekyeya kyaliwo n'okuyiganyizibwa na buli kimu n'omuddo ne gubula Akabu n'atuuka n'okutuma abantu n'atuuka okutuma Obadiya ne balinnya bagende eri simanyi emigga n'amazzi gyonna gye gaali banoonye omuddo balisizeeyo ensolo zaabwe naye Mukama bannabbi be yali abakwese ng'akozeseza Obadiya obakweka mu mpuku era bo tebaafeesinga that challenge nga kitegeeza naawe mumaka gwe tugendamu Mukama wonookola ensonga zino nnya bwe ziti zaatuwadde okuyiga Mukama agenda kukuuma teri naawe kigenda kutuukako Mukama agenda kukuuma omuyaga naye gunajja agenda kukuuma drought ne weenejja ajja kukozesa omuntu okukweka mu ddungu ekitegeeza muzikiriza ne wanaayita agenda kukuuma nga bw'ayogera mu Zefaniya 3:2 agamba atya Zefaniya 3:2 agamba Zefaniya 3 ali mu ndagaano kadde agamba nti munoonye Mukama mwe mwenna abawombeefu ab'omu nsi abakola emisango gye si abakola emisango gya Mukama wabula abakola okwagala kwa Katonda nti munoonye Mukama omwaka guno ayagala tumunoonye mwe mwenna ffeffe n'abawombeefu ab'omu nsi munoonye obutuukirivu okiwulidde munoonye obutuukirivu munoonye obuwombeefu mpozi muli kwekebwa ku lunaku olw'obusungu bwa Mukama ku lunaku olw'obusungu bwa Mukama Mukama agenda kukweka ekitegeeza obusungu tebugenda kulema kujja naye ate tagenda kujja mu nsi kutwala walala mu nsi yennyini mwoli mu nnyumba yennyini mwoli mu ggwanga wennyini mwoli mu kifo yennyini mwoli wagenda okukuumira n'okugabirira nga obusungu bwe bumaze okutuuka ensonga esooka gy'olina okukola okwewala obutabanguko oba okwewala okukaaba omwaka 2022 ensonga esooka tithe haleluya ensonga esooka wa ekimu eky'ekkumi haleluya oli mukozi katuduke mu Malaki wano Malaki ku speed Malaki oba Malakayi mu luzungu 3:18 yes tulina ba message nali nsomesa ku 7 prophetic blessings eziri mu kuwa ekimu eky'ekkumi atafuna message eyo osobola okuntuukirira yes munana agamba ti omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munyaze nze naye mwogera nti tumunyaga tutya mwanyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo wulira 2 eby'ekkumi n'ebiweebwayo bitambula 2 mukolimiddwa ekikolimo ekyo kiregeeza ng'oneewala ekikolimo ate kati bw'obanga Mukama yakukikolimidde onoddawo kikujjako mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munyaga nze temunyaga muntu tonyaga musumba naye onyaga Katonda haleluya eggwanga lino lyonna munyaga nze eggwanga lino lyonna 10 muleete ebitundu ekimu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika ennyumba yange ebeeremu emmere era mu nkeme nakyo bw'ayogera Mukama ow'eggye oba nga siribagulirawo ebituli eby'eggulu ne mbafukirwa omukisa ne wataba bbanga wegulijja haleluya Mukama ng'oyagala omukisa omwaka guno wa ekimu eky'ekkumi tonyaga Mukama kuba wonoonyaga Mukama ate gy'ogenda okudda okumusaba ate anaakuwatya ng'omunyaga so kyakuwadde jjukira yakuwa omukisa yakuwa amaanyi n'enzigi enzigule okusobola okufuna byoweetaaga n'omulimu ogwo yaliye kati akugamba muwe ekimu eky'ekkumi leka okumunyaga kuba woonoomunyaga okolimiddwa ekikolimo so agambye munaabiwa mbu agenda kufukira omukisa tagenda nakutonyeseza to drop you but kufuka to power agenda kufukira omukisa era tewagenda kuba nawe gujja
haleluya oba ofuna miliyoni oba mitwalo 10 oba miliyoni 3 oba miliyoni 2 wa mukama ekimu eky'ekumi omwaka guno kubanga kigenda kukuma ulira 11 agambe tera ndi nenyomuli kulwammwe so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe so n'omuzabibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko zaagwo nga tezinaba kutuuka bw'ayogera mukama haleluya era manga gali bayita ba mukisa kubanga muliba ensi esanyusa bw'ayogera mukama haleluya 11 agambye nti aline nyomuli haleluya aline nyomuli so aline nyomuli kulwammwe omuli abaddalia n'ofuna sente nga zikuyita bisi mu ngalo buli bakusasula n'olwaza abaana bakusasula ente ya neiba neegwa mu kinyanga goyina sente okugijjanjaba bwe bakusasula mama wo n'alwala buli bakusasula nga buli wofuna sente ziyita bisi mu ngalo oyo gwe bayita omuli ali munenya wekimu eky'ekumi mukama agenda nenya omuli sente zo zigenda kunywera omwaka guno 2022 nti era so talizikiriza ibala bya ttaka lyammwe kitegeeza talizikiriza na mulimu gwo omulimu gwo tegugenda kuvaako agenda gunyweza so n'emizabibu gyammwe tegiri kunkumula bibala byagyo nga tebinatuuka tebagenda nakugoba ku mulimu nga contract yo tenaba kugwako agenda kunyweza yensonga esooka wa ekimu eky'ekumi nga oyagala okubeera mu mwaka guno 2022 nga oli muwanguzi n'okukirawo mukama bwate bwayogera then ensonga ey'okubiri haleluya ensonga ey'okubiri erimu abakafuna emirimu namwe abagenda okutandika obutandisa okufuna emirimu wache bayita fast flute oba ekibereberye oba ofunye omulimu gwa miliyoni 10 oba 2 oba 3 bwa ekibereberye oba olimye muwogo oba katunkuma haleluya wa ekibereberye Yesu yebazibwe igwe yakafuna omulimu w'ekibereberye kubanga buli lucha emirimu gyayingiramu mwana wa gundi nagufunye eriyo abakulimirira oguveeko either mu malogo oyinza ogamba nze ndi mu bawalabu ani ayinza okunimirira oguvaako bajja kusindikira amalogo oyinza ogamba nze nagufuna dda mu ofisi eriyo abakulimirira oguvaako bawaayo n'enguzi basobole okulaba nga bafuna omulimu ogwo mu kifo mw'otudde ekitegeeza gwe omwana wa Katonda olina okuba n'omwoyo w'amagezi so nga wakafuna omulimu naawe yakatandika omwezi ogusooka towooza nina amabanja mangi oba nina bino nabiri kubanga osobola osasula amabanja omwezi ogusooka ogwokubiri omulimu ne gukugwako oba ogenda kukola otya naye osobola okuwa ekibereberye omwezi ogusooka mwezi ogwokubiri n'osasula amabanja ate emyezi emirala n'obanga otambulira mu kwagala kwa Katonda n'amakungula lwaki ekibereberye bikula mangu ngero eno nsonga ya kubiri bikula mangu ngero haleluya ngero 3:9 haleluya engero 3:9 agamba nti osangamu ekitiibwa mukama n'ebintu byo n'ebibereberye by'okubibala byo byonna ekitegeeza okuwa ekibereberye kuba kusinza mukama kuba kusamu mukama kitiibwa okusamu mukama ekitiibwa kuba kumusinza Yesu ayebazibwe kuba kumusinza waayo ekibereberye ekisookera ddala ogenda kuba osinziza mukama waayo ekibereberye gwe ampuliriza ng'oyagala omwaka guno oyakafuna omulimu gukutambulira obulungi n'emyaka ejijja waayo ekibereberye haleluya lwaki owa ekibereberye tuyo Bayibuli eraze nti mukola ekyo oba osinza mukama Yesu yebazibwe then Ezekiel 4:3 agambye atya Ezekiel 4:3 Ezekiel 4:3 agamba atya tukyali ku kibereberye Ezekiel 4 haleluya Ezekiel 4:3 olaba ntunula wansi tolowooza nti nkola kirala mba nsoma Bayibuli yange bambikula Bayibuli yange so 4:3 Ezekiel 4:3 agamba nti n'ebisooka ku bibala byonna ebibereberye ku byonna na buli kitone ekya buli kintu ku bitone nammwe byonna binaabanga by'abakabona haleluya binaabanga by'abaani by'abakabona era munaabanga kabona obutta bwammwe obugoyebwa okusooka okutuuza omukisa mu nnyumba yo
okutuuza omukisa mu nnyumba yo nsonga nkulu kiddemu okutuuza omukisa mu nnyumba yo. Haleluya. Oyagala okutuuza omukisa mu nnyumba yo gwakola oyagala okutuusa omukisa mu nnyumba yo. Yesu yeebazibwe. Bw'obanga oyagala okutuuza omukisa mu nnyumba yo kitegeza okutuuza omukisa buli kyofuna nga kitulanga ne oba ofuna emitwalo 10 nga osobola okuzulabamu omukisa waayo ekibereberye contract gy'oyisayininza okukola okutandika omwaka guno w'ekibereberye. Yesu yeebazibwe. Bw'onoowa ekibereberye ogenda kutuuza omukisa mu nnyumba yo kitegeza mu mikono gyo buli kyogenda okufuna kigenda kutuula. Bw'onoogaana omuli agenda kugolokokerako buli kyofuna ne wonooba ofuna miliyoni 10 ng'oganye okuwa ekibereberye omuli agenda kuyita maama alwadde, baana balwadde, embuzi zirwadde, oguze ekibanja kya miliyoni. Omanyi bino bye bibaawo. Osobola okugula ekibanja poloti ya miliyoni 5 nga wagaana okuwa ekibereberye. Wamala okugigula ne wayita emyaka 2 ne bakugamba wagula nfa okuginunula weetaaga miliyoni 2 naye nga agigula miliyoni 5. So oyo aba muli. Ensonga ey'okusatu righteousness, butuukirivu. Ng'oyagala okubeera mu mwaka guno ng'oli muwanguzi tambulira mu kye bayita obutuukirivu. Bikula Bayibuli yo mangu budde budduka. Isaiah 5:14 Isaiah 5:14 Isaiah 5:14 Yesu yebaze. Isaiah 5:14 Isaiah 5:14 agamba nti mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa onoobanga wala n'okujoogebwa kubanga tolitya onoobanga wala n'entiisa kubanga teri kusemberera. Haleluya. N'ebirala byonna ebiri wansi teri kyakulwanyisa kiweeseddwa gy'oli kinaalaba omukisa byonna bisooka eno. Abansinga tebaagala somaawo. Ti mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa. Oyagala omwaka 2022 obeere munywevu. Oyagala okuyima mu butukuvu oyagala okuyima mu bunywevu. Mu buli kyokola onywerere ku mulimu gwo, onywerere mu bufumbo bwo, onywerere mu buweereza bwo, onywerere mu kkanisa yo, onywerere mu mukisa gwo, onywerere mu buli kimu. Guno omwaka mu butuukirivu mw'oba oyima. Si mu kusaba ennyo, si mu kugaba, si mu kuyamba byonna kitundutundu, si mu kuyamba naye mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa. Ekitegeeza guno omwaka noonya nnyo obutuukirivu. Haleluya. Obutuukirivu kyeki? Obutuukirivu kwekola okwagala kwa Katonda. Okola okwagala kwa Katonda nkutegeera ate era nkumanya ntya. Okola okwagala kwa Katonda n'okutegeera okwagala kwa Katonda ogenda bifutegeera nga ozeeyo mu kusoma Bayibuli. Kitegeeza soma nnyo Bayibuli ate by'osomye obikole. Yesu yeebazibwe. Bw'onoobikola ogenda kuba kutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Ojja kumanya kyekyataasa Kristo okutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Sitaani yamugamba fuula amayinja emmere. Sitaani yamugamba buuka ova eri ogwe. Naye kubanga Kristo yali yasoma ekigambo kya Katonda kyamuyamba okusigala mu layini y'obutukuvu n'obutuukirivu kubanga yalina ekyokuddamu. Yagamba nti kyawandiikibwa. Haleluya. Omuntu tabenga mulamu lwa mmere yokka osinzanga Katonda omu yekka. Yali yabisoma ng'abimanyi. So mu kubanga abimanyi sitaani we yajja okumukema yakozesa ebyo. So mu kukozesa ebyo n'asigala mu butukuvu n'obutuukirivu n'atagwa. Naye bw'onoogaana okusoma Bayibuli togenda kutambulira butukuvu n'obutuukirivu kuba tomanyi kitegeeza. Sitaani wanaakukema omuntu wanaakuvuma nga naawe omuvuma. Kino kinaakutuukako nga naawe okyanukula ng'omubiri we gukugamba kubanga tomanyi kyakkola tosomye ekigambo. So noonya obutukuvu n'obutuukirivu. Kitegeeza ddayo mu Bayibuli osome Bayibuli otambulire mu bibala eby'omwoyo. Mukama agenda kukutaasa omwaka guno. Ensonga esembayo ey'okuna live a tireless prayer a praying life. So beera mu bulamu obw'okusaba nga tokoowa. Live a prayerful life. Hallelujah. Genda osome Luka 18. Yesu yayogera ku mukazi eyatuukirira eyalina mwandu eyatuukirira omulamuzi. Genda osome ojja kugitegera Luka 18 emu paka 8.
n'amaliza ng'agamba naffe tusabe, ekitegeeza ng'omukazi we yeetawulirira omulamuzi n'alemerako paka omulamuzi yali tatya muntu wadde Katonda n'asala n'amusalira omusango. Bayibuli egamba mwe temulisingawo abanoonya Katonda ekiro n'emisana abakabirira Katonda. Ekitegeeza haleluya, naawe nywerera Katonda, saba tokoowa, lemerako buli kye weetaaga, buli kusomozebwa saba. Ogenda kuwangula omwaka guno, era omwaka guno gugenda kukubeerera gwa mulembe. Songa esooka tugambye ekimu eky'ekkumi, ekyokubiri ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo. Ensonga ey'okubiri tugambye weekibereberye gwe yakatandika okufuna omulimu ng'oyagala okwenywerezaako n'okuwangula. Ensonga ey'okusatu n'okutuuza omukisa wali. Ensonga ey'okusatu nywerera mu butukuvu n'obutuukirivu, kubanga mu butukuvu n'obutuukirivu mw'oliima okunywezebwa. Nabagamba nti okunywezebwa kifaanagana nga olaba omulongooti. Siwulirako mulongooti nti gwagudde oba ekitaala bino eby'oku nguudo. Lwaki? Byanywezebwa ku seminti n'enkokoto. Naawe Mukama ayagala onywezebwe mu butukuvu n'obutuukirivu. Noonya okwo. Ensonga ey'okuna, beera mu bulamu obw'okusaba nga tokoowa, buli kijja saba. Bw'onookola ensonga ezo nnya, buno butuukirivu, buno kukkiriza byonna bigenda kwegattako, n'ebirungi bigenda kwegattako. Bw'onoogaana okukola bino, bw'otoobikole, amazima gennyini omwaka guno oyinza okugwa mu katego okukaaba n'ab'ensi. Bw'ogaana okukola okwagala kwa Katonda, ekiddako kukaaba n'abansi. Yesu yeebazibwe. Sikusabira kukaaba n'abansi, busabira onywere. So zezo ensonga, ndowooza broadcast eddako tugenda kuddayo mu birooto eyebadde message y'omwaka. Twasooka kulaba okukkiriza luli, so ekitegeeza nywerera mu kukkiriza, yongera okukkiriza ku wadde olaba ng'ebintu ebitatambula. Ensonga ey'okubiri zino ensonga mwolina okutambulira okusobola okumalako. Kale katukkirize Katonda, katusabe. Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo mu linnya Yesu Omwana Katonda omulamu, yagala okugulumiza n'okusinza kubanga oli mutukuvu. Taata, ensonga z'ompadde nziwaddeyo eri abatukuvu obo. Bayambe obanyweze ssebo mu kujjukiranga ebigambo bino n'obitambuliramu, ate bawangule, ekitiibwa kyo kirabisibwe. Basabidde omukisa gwa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Mwaka guno ngulangirira okuba ogw'essanyu, ogw'ekitangaala eri abakkiriza, ate era omukisa ogutaliko binike gutugoberere ebiro byonna mu linnya erya Yesu. Tusabidde n'okwebaza. Hallelujah and amen. Shalom. Shalom, 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 shalom. Mukama akunsanyusize, Mukama akunjagalire, Mukama akunkolera obulungi.